Ettaka erikayanirwa lisangibwa mu Lukaya mu Kalungu nga lyawandiisibwa nga Bulakati Army Airstrip nga liwerako yiika ezisoba mu 10. Gavumenti yaligula ku bantu ab'enjawulo wansi w'obukulembeze bwe yaliko Pulezidenti wa Uganda omugenzi Idi Amin. Amin yakolawo ekisaawe omutendekero abajaasi abalwanyi nga babuukira mu parachute ng'olwagibwa mu ntebe nakyo tekyaddamu kukozesebwa. Enkaayana ku ttaka lino zitutte emyaka okuva amagye lwe gaavaayo ne gaagala okuddamu okulikozesa kyokka ng'ekitundu kyasengebwamu abantu. Amagye gatutte abasaveya ne beerula empenda olw'okuvaayo abatuuze abakaayana nga bwe balina ebyapa mu ttaka lyerimu. Abantu bangi nnyo abatunda amataka gaabwe wano. Kubanga sengenge bamusiba ng'ayita wansi wali. Okupunta ettaka kukuliddwamu avunaanyizibwa ku by'ettaka ly'amagye Ismail Naswaji n'ow'akakiiko k'eby'ettaka mu magye Umar Kabuuka. Ng'omulimu gugenda mu maaso Mmeeya Gerald Majera Ssenyondo n'omutuuze Yuda Tadeo Ssegirinnya batabuse olw'ettaka ly'amagye. Naye otagimanyi abawuze nayita wano olowooza ettaka basongako songa empita wano. Kati togamba ojja kuyoolera amagye twale kubanga simanyi poloti. No, sigenda kutwala ly'amagye but they will open their boundaries and they see bwe likwatira eno they will take that down. Ssegirinnya yegattiddwako Mayanja Ssebbowa ne bakissa ku Mmeeya Ssenyondo nti yawabisa abajaasi. Lekeraawo okubuzaabuza abantu yogeranga amazima. Poloti gye watunda ddayo ewaka olivisitinga obwongo bumanyi natunda poloti namba mmeka. Katetuuka eno. Ebyokutuuka biveeko watunda poloti namba mmeka. Ekyo ky'osooka okuteeka mu bwongo obwo. Kale naye nga tetuuka eno. Watuukuza poloti namba mmeka. Togimanyi nagimanyi. Eno yali etuukayo ewange. Gamba ettaka lyonna ettaka lyakyo ekibaleesezza buli omu amanyi ground bwetambula omwa yawulekera ebirikoma nani yawulekera ebirikoma gwobanjako ki niko obunene bwa eka 50 hekitaya 20. Agumizza abatuuze abalinako amayumba nga gasoba mu 2 nti tebasooka kutya okutuusa ng'enteeseganya ziwedde yadde nga bakuliddemu okwerula empenda tebaliiko kye boogedde kuba tebakkirizibwa. Ssenabulya Bagalalina yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.